Lero luguddwawo mukubiriza olukiiko lwa Buganda olutudde olwalero luguddwawo mukubiriza waalwo Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule ng'era oluvannyuma yaniriza Katikkiro okwanjulira Obuganda ng'ebintu bwe biyimiridde. Katikkiro atandise na kuwa bakiise amawulire ag'essanyu ag'Omutanda nti ali ku Nnamulondo y'abajjajja abalamula Obuganda. Kamalabyonna era ayogedde ku bantu abagenze bava mu bulamu bw'ensi eno okuli Omumbejja Teyeggala eyali omubaka wa Kalangala mu Nanuupu Helen Nakimuli, Kizito Mukalazi omutandisi w'amasomero ga Homes Darren n'abalala. Tubadde tutegekera nnyo ekisaakaate mu masomero ge. Yafudde sabbiiti ewedde. Tusaba Katonda abantu be Mukama abagumye. Twebaza nnyo maama n'abagereka olw'okulengerera ewala n'atekawo ekisaakaate ate n'okukiteekateeka nga buli mwaka. Abaana abato n'abavubuka bangi. Oluvannyuma Katikkiro ayanjudde ebimu ku ebyo Buganda byeruubirira okukola ng'eyita mu kaweefube yatuumiddwa Situla Omutindo nga yeesigamiziddwa ku nnyingo 6 omuli eby'obulimi, obulunzi n'obuvubi, obusuubuzi, eby'obulamu, ebyenjigiriza, obuyonjo bw'awaka n'okusitula ebitone mu bavubuka. Obulimi emmwanyi sirina kyenzoogerako. Tumaze emyaka 10 nga twogera ku mmwanyi. Naye n'ebirime ebirala bingi. Abantu balima ebirime ebirala bingi ebirimu essente. Ennaku zino Kamulali ono omumyufu talabika, bamutwala ebweru. Abamulima bafuna ssente mpitirivu, mbadde mukimanyi. N'ebirime ebirala, amatooke, obulunzi n'obuvubi, ebyobusuubuzi, amakolero n'emirimu ebirala abantu gye bakola, ebyobulamu, ebyenjigiriza, embeera z'amaka abantu nga bwe babeera awaka bwe wafaanana ennyumba ne bwe baya bisenge 3 naye ng'erina kaabuyonjo nga waliwo akatandaalo nga waliwo amazzi aganywebwa n'aganaabwa mu ngalo ng'abantu bavudde emmaanyi. Bw'ati alaze ebimu ku bituukiddwako omuli okukubiriza abantu okulima emmwanyi mu nteekateeka ya Mmwanyi Terimba, okusomesa abantu ku kwetangira mu Kenenya, okusitula ebitone mu kuyita mu mipiira n'okuwagira bannabitone n'ebirala. Olima emmwanyi myezi 19 oba myezi 2 nga tonnanoga. Ate ekyamazima n'emmwanyi zennyini okuzifunamu ennimiro eteeka okuweza emyaka 5. Ku myaka ng'ebiri awo otandika okunoga naye okutandika okufuna ssente myaka 5. Naye bw'oba walunzi obubizi bwo nga kitunzi bwagenda okulunda twakatuukira wano yatunze ate kazaala obwana 40 akabizi. Kayima amugambye asitulaga fulayi. Awo oba otunze n'ofuna ku ssente nga n'emmwanyi bw'ozirinda obubuzi bwala mangu nnyo. Obukoko buno okugema abaana, kwetangira endwadde mu bimanyi bya siriimu mu Bwakabaka. Asinzidde wano n'awabula ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga omuli emisolo emiggya, ebbago ku bwetengereze, enkola ya trade order, okulwanyisa enguzi, okujjukiza gavumenti ku bbanja Buganda ly'egibanja n'ebirala. Omusolo gw'essiringi 2 ku mafuta oyinza okulowooza nti gujja kukosa abo bokka abalina ebidduka, naye buli omu gujja mu kwatako kubanga ebidduka bye tutambuliramu ffenna binywa mafuta. Ebyamaguzi babiteeka ku mmotoka, essente ze basaba bajja kuzongeza. Emisolo ku sukaali, butto, sementi nagyo bagambye gigenda kulinnya. Neraliikirira nnyo emisolo wano ku sementi kubanga okuzimba kintu kikulu. Mukuumaddamula era asabye gavumenti okutabonna abaasibwa olw'ebyobufuzi n'abakyanoonyerezebwako agisabye okubayimbula ku kakalu bawoze nga bava bweru okutuusa lwe banaaleeta obujulizi obubaluma. Kwata ne babaggalira nga beekwasa kino nakiri. Ebyokulonda nga bwe byaggwa tusaba wabeewo obutebenkevu obwannamaddala. Abwakwatibwa olw'obusongasonga obw'ebyobufuzi bateebwe. Kyova olaba tebasobola na kuleeta babate. Kubanga n'obujulizi obubaluma tebuliiyo. Edi Mutwe simanya yabba akasimu oba yabba sweta. Kakati sweta nandibadde kiki bannaffe? Edi Mutwe yabba sweta.
kinajjukirwa nti Katikkiro Charles Peter Mayiga guno omwaka gwe gwa 13 bukya Ssaabasajja asiima n'amukwasa Ddamula era abakiise bamusiimye olw'obukulembeze bwe mu myaka gino 13 gy'amaze ku Bwakatikkiro. Mary Namirimo ne Kimera David ku Racket TV amalindirire.